wange nasembye mulaba ng'ali ku mugga ngamba ono sinjogezi balwajjali nenda kasaala naye nga ndaba nange bulabi muki mugga leero mulabi atuddewo ng'alya neffene ngamba yi Katonda wange buli alina ekiruyi ku munne kikakkane Kyagulanyi akomewo abakaawe n'abaana be n'omukyala tugende maaso ensi eno yaffe tukola ki tetumala ate nabali abagamba tetukunoonya naye ng'ate abasirikale bali waka mateesi sikunoonya tetwagala kukwata naye ng'abasirikale bali waki twale tusaba bakoleyo akabonero ako akungulu abasirikale babakole ki babakungulule matage tumukowooladdeko ebirala Katonda alitusaasira nga bwali bakoze ki bwali bayagadde ffe tubeerawo tugambe ffe tetuliiko oludda naye gye nasomera ebyobufuzi bagamba tekibi bwe kibaawo n'ogamba ntoliiko oludda oba olimba oba oli ku ludda lwa mubi n'olwekyo bw'owulira nti eggwanga lyabadde litudde awo ne balumba pulezidenti waalyo ne bamutta n'ogamba siriiko oludda obeera oliko ekizibu tusaba Katonda abantu abayigganya bannaabwe naddala nga babayigganya olw'okuba abasiraamu Katonda atuyamba batukwatireku mwebale nnyo bannange mwebalire ddala njagala okuba nina okuyitibwa obukulembeze n'entandika okusembeza abantu ba Katonda bonna era tujja kubeera wano tubeere ne Easter Carols ennaku zonna badde wano n'abalokole twebaza Katonda kimu ekyo okutuyisa mu kampeyini ezo ezaali enzibu ekyokubiri tuli mu kusabira ggwanga lyaffe wesabira ffe ffennyini amaka gaffe ekibuga kino omukono naye n'eggwanga lyaffe eggwanga lyaffe oliraba abantu tebalina mirembe basobola okuba eggwanga lirimu emirembe naye ng'abantu tebawulira ddembe oyita mu bantu yonna eyo gyempita abantu bawooteevu buli wooziyita abantu balinga abaafiirwa abantu bali mu kweraliikirira abantu bali mu kutya kwekugamba nti katukole ebintu nga bino bwe bitu ebyokutendereza Katonda n'okumusaba tuddemu okukomyawo emitima gy'abantu ate era n'okukkiriza nti Katonda we tumusaba akola n'olwekyo kyekitukozesezza omukolo guno naye era nga mu bigere byegyo gye tukola buki jjo tusaba Katonda atuyambe abalina obuyinza basumulule abantu abali mu makomera abangi ennyo n'eggwanga lifiirwa nnyo abavubuka ab'amaanyi nga bali mu makomera ate nga tubaliisa abamu balwalidde nayo tusaba wabeerewo okusonyiwagana n'okutabagana waliwo omuzungu kyayita vindictiveness ogamba nti ofiira ku munno okumulaga amaanyi Katonda atuyambe ogwo omutima gugwe mbakulembeze wano emukono bakwata abantu abawera nga 3 mbasabira babakwatirwe ekisa babasuulule kuba tebalina muki tebalina bambi okusanga abasinga obungi bavubuka bato abamu baana bali mu masomero okusoma kubayitako so tuli mu kusaba Katonda ye atuyamba abakulembeze batuddiremu ni n'abakulembeze tubatumira nti tubasaba okulonda be bakulaga okulonda kwaliwo okulonda kwaggwa abantu baffe babasumulule wabeerewo obubonero obwenkukunaala kati obulaga Kyagulanyi poliisi temunoonya bave mu makage batekewo obubonero obwenkunaala obulaga nti tebamukola ki tebamuyigga naye bw'obanga okyali n'abasirikale wali gwe kati ate bw'omugamba nti sebo wendi wano sebuno waliwo abanoonya balabe bwengabo bankwata ebyakalulu byakwedda bakyandiko kakati ekiwepe tujja kyozanga emirundi ebiri kubanga obumu mazima kiddamu nekikola ki myezi 6 bagamba obukadde bubeera 2 nga tulongoosa omuzikiti gwaffe kinange ekikola emyaka gino 5 Allah gyampadde tulongoosa omuzikiti ogwo n'ebirala bakulu nga bye babyogedde nsaffe tewaliwo abantu abatuyisa obuli mu kalulu abamu tujja nabbala opeeyo wammwe naye tugamba bannayuganda ntukole ki waliwo abeegomba bye bawulira mu nsendala ery'entalo nti bituuke wano naye n'okukimu Allah luwataasa Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biseera nga bakuraishi bamuvuddemu abantu b'ekika kye. Allah tukusaba otutaase mu mbeera ez'enjawulo. nga bwe gutyo buli muzadde ali wano ng'azitoleddwa mu nsonga z'abaana okusoma, okulya kw'abaana, okusoma y'abaana, Allah mubeererewo. Allah gwe abudaabuda abali mu buyinike, Allah gwe ayaniriza abo bonna abakooye. Allah tukusaba kubanga watugaba mu nsabe n'abaana kulaba. Tukusaba mu kifo kino eky'ekitiibwa, mu budde buno obw'ekitiibwa, mu ssaawa eno ey'ekitiibwa, mu maaso ga Honorable ow'ekitiibwa, mu maaso ga District Council ow'ekitiibwa, era nga tuka kusoma Quran y'ekitiibwa nga tuli mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Allah tukusaba oleme tufuula bakikwakiriza okusaba kwaffe. Era mufe abali wano mulimu abakava ku nnyumba y'Okaaba nga bagole bakava ku nnyumba y'Okaaba. Allah ebigambo bye batontomye ku Kaaba eyo nga basabira mukono emirembe, nga basabira mukono obuwanguzi. Allah tukusabire nga okkiriza okusaba kwaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Obufunze badde السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل الكريم الذي على الأركان الأرشكا وبقدرتك التي قدرت بها مبيرا زينجاو. الله هو جاسا إسماعيل مكسر إلى غير كساليوا. nga Allah agambye taatawe ogenda osaddaako omwana wo, taatawe Ibrahim n'agamba Katonda ntuukirize ekyo Mukama Katonda ky'aŋŋambye. Naye mu kaseera k'okusala omwana Katonda aweereza ono ye mukulu we. Olwekyo abagobadde e Saudi mujje ewuuno akuba nkubi kasimu nga connection zikola ki olaba kotale tubali omulungi atambuza akazibu. Tumwebaza Allah okututuusa mu budde buno nga tuli balamu, era twebaza Allah enteekateeka mukulembeze waffe Honorable waffe omulungi gye yakoze y'okubeera nti atusiibululako omwezi guno gw'ekitiibwa gwa Ramadan. Tusaba shukuru nasi la shukurullah, omuntu ateebaza bantu sebo ne banyabo maalam yashukuru nasi la shukurullah. Essaawa y'okusiibulukuka etuuse, ate okusiibuka nga kutuuse oyogera ebigambo biba bizibu nnyo okuyingira mu maaso g'omuntu. Okusooka olubereberye katwebaze Allah tabaraka wa taala nyabo Honorable yasobola okukusobozesa n'owangula, tikyali kikyo. Sebo imaamu w'amaka gano ayambadde ekkanzu ennungi eyo, mwami Bakireke ntidde nnyo naligaa nti singa ekkanzu waligimpadde negisaaliramu ye, naye kansuubire nti eyange ejja kujja n'omukulu w'ettwale. Ebintu ebirungi ebiri wano baneka mbanjulira olwaleero. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kamusera kino ennaku 18 twebaza Katonda okusobozesa okutuuka enteekateeka y'ennaku. Disitulikiti yeesabisa abasiraamu bonna n'ab'enzikiza endala bonna abasobola okuyamba ku basiraamu okulaba abasiiga omu abateesobola okukyako ebintu byabwe. Tuli wano mu kiseera kino owamunalewo Namboze Bakireke akoze enteekateeka y'okusiibula abasiraamu naddala ekitebe kya disitulikiti tuyozayoza tumwebaza okukola enteekateeka. Enteekateeka eyo nnungi naddala eri abakulembeze abalondebwa okusobola okulaba nga bakwatagana ne bannaddiini ab'engeri ez'enjawulo okutera okusiibula kuno okutera okubeerawo buli mwaka. Tumwebaza yebale nnyo ebaliri ddala, yatusaba Katonda ayongere omukulembera n'okumuwa obulamu obulungi. Tetukkiriziganya na kintu kyakubeera ng'omuntu talina musango ate n'abeera nga avunaanibwa. Omuntu alina omusango
ekirapo situyira mukwatirira agende bamuwozesa omusango gw'ensisa ne musiraamu mukubaza omusango bamusalire omusango nomuwa ekibonerezo teke tusaba abantu bonna ababa bakwatiddwa nga balina emisango bawozesebwe obwenkanya obwenga buvuddeyo ababanga tebalina musango baddeyo ewaabwe tebalina musango naye alina omusango bamuvunana omusango bwabanga akiza amenya amateeka g'ensi teri muntu ali waggulu w'amateeka okulembeze mu nsi mukono gwa katonda kisikiza ekya katonda eri abantu batwala olwekyo omukono gwa katonda gulimu abakulembeze musaasire emukulembera agala kutuusa wano wakuja kusobanaabaokuja wano ewakonaleko namboze fenga abakulembeze mukulembeze yenna alondeddwa tukolagana naye baddiini yaggwe etwala abakulembeze bonna ab'ebibiina byonna ab'enjawulo tetulinaamu kigambo ekyo nesobola ki olwaleero tuli wano